biyitirivu tetusobola bimalayo naye buli omu akwatako kyakutteko. Kojja omugezi tusanyusa okulaba nkulabyeko mbaddeko ku program tubadde tukumisinga mu kisiibo kino naye okomyewo webale nnyo webalire ddala wootuukidde nga weewo jangu dduka bayibuli egamba nti amakungula mangi naye abakozi be batono. Kitegeeza omulimu munene nnyo naye munnange so wootuukidde nga weewaawo tubadde tukwetaaga tubadde tukumisinga webale kkomawo. Ntandikirewo ebiriwo bingi nnyo ebiriwo. Okusooka byonna kantandike nakino okuba leero ndi mu Bible and politics okuva wetuva paka wetugenda okukoma. Kati wenatandikira webinaakoma webinaakoma. Ulira mmwe bannayuganda mmwe abeekwasa nammwe abaddugavu abeekwasa mbuno Bayibuli abazungu be bagireeta hold on a bit eddakiika. Ensonga za ggwanga Uganda tutunuulira ebigenda mu maaso mu ggwanga Uganda. Ebyobufuzi naddala ebiriwo ensangi zino tusemberera omwaka 2025 ebbugumu ly'ebyobufuzi mwe lisinga okukyakira. Abasinga obungi batandise dda okwepositioninga bakwata bifo era nga beeteekerateekera akalulu ka 2026. Bangi bagendera ku biriwo olwaliro nga bakugamba nti waliwo olutalo luli mu Nuupu, kumbe banoonya okwabuluzaamu ekibiina ki National Unity Platform. Abakulu bakozesa ekiriwo ebya Mpuuga n'okumuwaga nti tagenda kuva ku bwa Deputy President w'NUP. Bagifudde diversion bannayuganda bagendere ku ebyo. Beerabira omulamwa gw'okulwanirira eggwanga lyabwe. Kyagulanyi Robert Ssentamu okuvala yajja mu byobufuzi yabuusa bannayuganda okulaba nti ebyobufuzi by'ennaku zino byakyukamu ku byobufuzi ebikize bibeerawo. Kati abavubuka fokasi yabwe yonna bagitadde ku byabufuzi. Buli ekigenda mu maaso mu ggwanga Uganda ekitatambula bulungi bavaayo ne bakyogerako, ekyetaaga okuvumirira ne bakivumirira. Balaba nti ekyo ekintu kibakuba nnyo nga abavubuka bazuukuse. Bagezaako okubaterawo diversion za Mpuuga babeere ku ebyo. Babamanyiiza babalaga nti n'Empuuga agenda kujja mu byabufuzi kwesimbawo nga pate pulezidenti. Kadde konna ateekateeka okukola ekibiina ky'ebyobufuzi ajje avuganye Kyagulanyi Robert Ssentamu. Bannayuganda bangi bayinza okutwala endowooza eyo naye ne beerabira nti ekizibu kya Uganda si Empuuga wabula Mwami Museveni yennyini, era y'ensonga lwaki ateeka omusimbi mungi nnyo mu diversion ezo osobole okuziwugukako. Ebyobufuzi mubiveeko mubiggyeko amaaso nga bo bwe bavuga ebyabwe. Tubalaba kubanga babikola naffe ne twebase. Tulina enjogera egamba nti nno Bible yaleetebwa kusaanyawo baddugavu, kusaanyawo Kuba Africa. Olwaliro ntwala omukisa guno okubagamba ekyo si kituufu kuba biri ebirala byonna bye ngenda okusomesa ngenda bijja wano kamalirize kino tugende mubiri. Njagala ombuulireyo ekintu omuddugavu kye yeetaaga okukola ekitali mu Bayibuli. Bayibuli eno baakola batya okuyita mu yo okutwebasa, okutusiruwaza, okutuwuddiisa, kale n'okutubba. Baagikola bwe bati, baatukweka amazima agagirimu, bo ne batubuuliramu bye baagala ebiyamba bo naye nga naffe ebituyamba mu ebiri. Kyova olaba bafuba nnyo okulaba nga tetugyesomera.
kati kiddayo gye tuli nti ffe kizibu gwe njagala ombuulire ky'oyagala okutereeza obulamu bwo, ky'oyagala okutereeza mu Africa, ky'oyagala okutereeza mu byonna, mu byobulamu, mu byaki gwe mbuulirayo ekitali mu Bayibuli, ky'oyagala okutereeza Africa nga mu Bayibuli tekiriimu. Eno Bayibuli erimu ekyawandika. Bayibuli eno Mukama yatuma nnabbi n'amugamba gende wa Kezekiya omubuuze lwaki ejjute limuluma nga waliwo eddagala ly'ekinnansi. Mugamba akunye ekirimba ky'ettiini, akikunye bulungi bw'ati, ateeke ku jjute n'ejjute liwone. Habbo mu Bayibuli mwali. Kati gwe obunafu bw'obw'okusoma Bayibuli n'okunoonya Mukama, leka kubuteeka kubukyusa nga gwe pulobulemu. Abalokole abo be baali bagezezzaako okugira abantu okugula Bayibuli, okusoma Bayibuli. Naye era nabo baatuuka ekiseera ne bava ku mulamwa, ensomesa ya Bayibuli n'ekyuka, nga bayingiddwamu bano abaagala okubba abantu n'okwebasa abantu. Enjiri n'ekyuka, enjiri ne bagikyusa ng'abantu bwe tuimplementinga obutabo obulala bwonna. Ng'omwana lwaki bw'obeera ku ssomero, naddala okutandikira ku P7 ne secondary okudda waggulu, bakulagira omuzadde ogula obutabo n'owulira ng'okooye. Pamphlet ku pamphlet, simanyi aboti ku aboti ezo eza sciences. Omwana n'agyesomera n'akola experiment ku experiment okusobola okuvaamu physician omulungi, okusobola okuvaamu chemist omulungi. Addira obutabo obwo bwe yasoma bw'ateeka mu nkola bw'implementinga, okufuba n'amaanyi bye wateekamu okubeera yinginiya ng'osomye obutabo bw'abayinginiya, just buntu bubeera mu kitabo. Ebyo by'abayinginiya tusona bitegera ne baasaza wano n'agamba okuva wano 200 centimeters. Simanyi waati kyubudi ati sibimanyi nze. Simanyi okudda bwati olwo ng'ekintu kyafunziza kyatadde wano. Ali mu kubala ekitundu okuva ebwayiisa okutuuka ekyengera. Ali mu kukibalira wano mu kitabo wano bwati. Kumbe agenda kuvaamu omusaveyo ow'akabi. Bye yasoma mu butabo bwati n'abiimplementinga ne bimufuula architect omulungi. Pulani y'ennyumba agitunda buwanana, naye akakuba bwati ku lupapula, simanyi blue copy, simanyi blue print, simanyi biki, nakubakuba obuntu ntwawo, sebo ne bakukwata ng'ozimba ekizimbe nga tokalina oba owedde. Lwaki Bayibuli yo tetugikola bwe tutyo? Kati wulira abasomesa ba Bayibuli bo kye baakola, bajjamu biyamba bo, tebakubuulira gwe bikuyamba. Kati baleeta n'etteeka eddala, enjiri ebeera ya byamagero byokka na nduulu. Tuba tugenze mu kkanisa kuyiga, tusome tuyige ekigambo kya Katonda, omuntu w'omunda, kuba ekigambo ekyo kiba kya muntu wa munda. Omuntu w'omunda akule, agejje, asobole okuliikiriza omuntu w'okungulu. Kati abalokole bo bakola bwe bati. Abasumba abo okuva lwe baava
ku mulamu ogw'okubuulira enjiri ne bava ku kiri batandika kubuuliza experience. Kakati ne baagala okulaga nti making sure nti waliwo bakajubi. Byayogedde tonnabiwulira statement tannagimalayo. Kati senga mubeera mu kirasi ng'omuntu asomesa lecturer asomesa nga mwe mulekana bwe mutyo ombuliro olw'okuba mutegedde nnyo musobola okusoma ne mutegeera okakasa. Ebyo babikola lwa nsonga emu, beebugiriza okugamba ebyo bye bifuula omubuulizi ow'amaanyi. Njagala y'okumi-na-basatu mwekka bagamba nti kyekyo kyange buuka ogambe ne mumalako okubuulira kwonna nga bayibuli togitegedde. Ng'ekyawandiikibwa kyabuulidde tokitegedde, tofunye na budde butuula n'ofuluma mu kkanisa n'obuuza omuntu nti pasita abuulidde mu kyawandiikibwa ki, weewaawo nga takimanyi naye nga yenna atuula ni olwaleero amafuta omwoyo mutukuvu g'omuwulidde bw'atambudde olwaleero n'omubuuza abuulidde mu kitabo ki. Omulimu gwe kukuba nduulu mwenna mukube, ekkanisa yonna ekuba enduulu olumbu. Ekigambo kino osaana n'otuula n'okiwuliriza nga kigambo ku kigambo ng'omwana bw'awuliriza mu kiraasi. N'ogenda n'oimplementinga ebintu ebyo bayibuli byekugambye, omuntu ow'omunda tagenda kusigala kyekimu. Omuntu w'omunda bw'atasigala kyekimu, ow'okungulu tasigala kyekimu. Kati buli lw'oleekaanira omuntu omanyi lwaki bwe tuba tusaba tuzibiriza? Omanyi lwaki bagamba muzibirize tusabe? Buli lw'ozibiriza amaaso gano ag'okungulu ag'omunda gaggulawo. Buli lw'ozibiriza amaaso gano bw'oti omuntu ow'omunda atandika okulaba. Era olalo senga nkugamba kati senga ntuma omuntu ow'omunda awo wooli ne nkugamba ggwe ow'omukyalo njagala onsimbula ogende mu kibuga, naawe ow'omu kibuga simbula kati oddeko mu kyalo, kikwanguyira ng'ozibirizaamu bw'otera kasa ozibiriza bw'oti kati nendaba nenva mu mmotoka weebuwama kwata katebo neŋŋenda nzikirira wali nenyambuka kwemu nzuuna essango kayanja kiti kya jjumba kawumba kulukolo bunjako ntuuse waka. Buli lw'ozibiriza omuntu w'okungulu ow'omunda atunula. Kati wulira, oyinza otogamba nti mubeera mu kiraasi mubeera mu kyaki nga mulekana ab'ebyuma bakuba pam du ng'olwo pasita ayogedde ebikusumuludde ng'omuntu ow'okungulu alekanira ow'omunda oba obiwulidde. Omuntu w'omunda abidigestinga abiwulira n'abitegeera. Naawe temuddamu kwekwasa ebyo mbu bayibuli yajja kubabba. Gwe njagala ombuulire soma bayibuli ky'otasangaamu nkubira essimu tukinoonye babiri. Gwe kwata bayibuli yo gisome. Ky'onooba tosanzeemu nkubira ongambe pasita wabula kino kyo sikisanzeemu. Njagala ombuulire kyomu ekiri. Tewali kiri wano wansi wanjuba nga mu bayibuli tekiriimu. Gwoba tokirabye. Mugambe abasumba bammwe bajje Kerere mu makanisa. Batuule babasomese ng'omwana bw'atuula mu kiraasi owulire ebintu ojja sumulukuka omuntu w'ow'omunda. Ebyo ebintu sitaani yabireeta mu kkanisa kwongera kutusiba tuleme kusumululwa. Amazima ga buli kintu kyonna gwe weetaaga gali mu bayibuli. Eyo puliyambo ngimaze kati ngenze mu pulogulaamu y'olwaleero.
najja wano ne mbabuulira ku bintu bya Mpuuga. Ani awulidde Mpuuga byayogedde olwaliro? Mujjukira secretariat ze nabawa ku Mpuuga bwe yagamba nti agenda kufaafagana yagamba ngenda kufaafagana ne Kyagulanyi. Nze simala gagobwa bwentyo. Bwe kuba kuyingira ttaka tuliyingira aba, bwe kuba kugwa tugwaba. Njagala okusaba TV ze Uganda zonna ne radio ze Uganda. Mpuuga muongere omukyaza. Mpuuga mumukyaze ayongere okweyanika. Tunulidde Mpuuga leero ng'afaanana kabwejere. Nze mbadde mmanyi oba ku morning breeze baatulimbye. Kubanga baasuze batugambye nti Mpuuga yajja. Ngeze okutuuka nga ndaba taasisi kabwejere. Nengamba NBS ng'erimba. Batugambye Mpuuga ate alese kabwejere akaddiidde mu mwezi ogwo. Mpuuga ojja kimanya. Wulira. Mpuuga yadduka najja ku CBS. N'ayogera omulundi ogwasooka ku CBS. Naddamu n'atuuza press conference mu Parliament. Bye yayogera ku Parliament ne bimenyawo byonna bye yayogera ku CBS. Olwaleero bye yayogera emirundi ebiri egyasooka byonna bimenyeewo, leero ayogedde bipya. Oyo Mpuuga yali amenyese mu mutima gwe nga baakamukwata n'ekkunje. Wali we yeetondera n'agamba bannange munsonyiwe nzikiriza okulizayininga. Abantu abali emabega wa Mpuuga takyayogera magezi ge. Museveni, Katikkiro, Mayiga, ne Sseggona, gurupu ey'Abaamuwaga Kivumbi yeebonyaabonya Mpuuga. Bye yayogera luli byonna bimenyeewo leero. Njagala mwongere okukyaza Mpuuga. Buli muntu yeerolere. Waliwo omusajja omuyimbi mmwe temwamulabako, mwamusanga ndowooza yafa, abamu ku mmwe muli baana bato. Yagamba nti kibuyaga lwalitikkula ennyumba lwe mulimanye ekiri munda. Waliwo ennyumba gy'osobola okulaba nga wano kungulu bagifuuyira oluyinja eriko biki, naye empewo egenda kibuyaga bw'atikkulako akasolya ne mulyoka mulaba nga mulimu omusaaniiko, mulimu biki, mulimu ebiku, mulimu ebiyenja, mulimu ebimese. Kibuyaga lwe yafuuya akasolya ka Mpuuga lwe twategedde nti bannange bulijjo Mpuuga musiru. Kibuyaga lwe yasudda akasolya k'ennyumba, ennyumba eyabadde enyirira gye tulaba ng'enyirira. Weewaawo Mpuuga amanyi Luzungu naye talina magezi. Ekisooka Mpuuga okujjako nga yeewunza nga yasazeewo okwesiruwaza, naye bwe gaba nga assessment Mpuuga bw'atuula ng'ekyo kyalaba ndi musanyufu nnyo. Wano Mpuuga talina magezi. 2 Mpuuga tamanyi kyalwana nakyo, era kyova olaba mu mwezi gumu afaananye taasisi kabwejere. Ani amanyi kabwejere? Bannange naye kabwejere tabanga yazaala Mpuuga. Babatwale ku DNA. Amanyi taasisi kabwejere? Wulira. Mpuuga tamanyi kintu kyalwana nakyo. Okusinza ku bigambo byayogedde mpulidde nga njagala kaaba amaziga. Olwaleero nze enswadde. Mu Lubiri, Honorable Ssennyonyi ye yaswala. Olwaleero Mpuuga ebintu byayogedde byonna nze enswadde. Mpulidde ennaku. Ng'enzita. Wansi mu mwoyo nga mpulira nfa. Ne ŋŋamba kwegamba Mmengo. Bweti bwe yasalwa. Mmengo. Bweti bwe yasalwa okuteekateeka omuntu omusiru. Ani scout wa Mmengo eyagisipootingira Mpuuga okumuyinvestingamu nga Mpuuga talina magezi. Mpuuga mu meeting ya Parliament yatugamba tebalina buyinza bungoba ku lukiiko luno. Kubanga ekibiina tekirina constitution. Secretary General yali badde afokasinga kusooka okukola constitution kuba tetulina constitution.
olwaleero najja n'agamba mmanyi pate constitution yonna weeva ne weekoma president talina buyinza bungoba mu mateeka tabulina. Constitution etaliiwo ate wagisoma otya wagimanya otya? Kale ab'Emmengo bwe mutyo bwe mwasalwa, kale bannange Emmengo Mpuuga tansinga kinene, lwaki nange temwansipootinga? Mu musiru bwange nange ne mumpeerera tomanya oba nze nandibayambi. Anti omwana omubi avumaganya nnyina. Byonna Mpuuga byakola, byonna bivumisa nnyina Mmengo. Si onokwewana yeewaanye, tomanyi kye kitegeeza kukola Mpuuga kumutuusa wano, okumuteekateeka omumutuusa wano. Baali bamanyi mbu ba mugaso, mbu bamatalinga. Saba Mpuuga agambye bw'ati, omanyi ekibiina ekyo nani munaye kinnuma, kubanga abamu ku abo abakirimu abagamba mbuno be bakitandika bo tebaasuubira kutuuka waawo era bali ku ntikko, ne bwe kisaanawo bo bawulira nga baatuuka kuba bo bakola history. Mpuuga temumanyi byebyo mwali mulowooza mbu mukolege mugenda kumusimulizaako ettoomi agenda mmwe basajja mmwe Kyagulanyi musobola okuba nga mumujooga era nga mumunyooma, naye mumanyi ali mu ye. Omuntu ow'omunda ye mumumanyi, kuba mujja mulaba wano nga musajja mutini, naye omuntu ow'omunda mumanyi bwe yenkana. Awo wommwe mwamutuusaawo, eyamutuusaawo mumanyi gy'alaga, mmwe mulaba mbu naakomye. Kati nno bannange kambabuulire, Bampuuga tebamanyi kye balwana nakyo. Mpuuga agambye mbu ebyali mu lubiri waliwo eyabisponsalinga. Mpuuga olwana na bannayuganda wabula obwongo bwo bukulaga mbu olwana na Kyagulanyi. You have a problem musajja gwe mu mutwe ogwo. Eyo interview ya Mpuuga ekyannemye okumalako lwakuba mpulira okuswala, mpulira ennaku. Mpuuga tamanyi kyalwana nakyo. Mpuuga tamanyi kyalwana nakyo. Bo mu bwongo bwabwe balowooza mbu balwana na Kyagulanyi. Yesu ekintu kye yasooka okukola abayigirizwa be, ekiro ekyali kisembayo, last supper mugijjukira, yabawa ebyokulya n'ebyokunywa n'abagamba awo munywedde musaayi gwange ate n'omubiri gwange, naye mukikolanga olw'okunzijukira. Ne bamusembera. Okimanyi nti Kyagulanyi twamusembera Uganda yonna. Yesu bwe yazuukira, Bayibuli egamba yayitanga mu bisenge. Bali mu kisenge nga batudde bwe bati beggalidde, babanoonya ebweru, Abafalisaayo babanoonya, bakabona musango babanoonya. Bagenda okanga omusajja ayise mu kisenge kya 99 bu nga guse. Kama kiki bannanga omuyigiriza ng'ayita ne mu bisenge. Olwo ng'afuuse muntu mulala. Mpuuga kyobulaba, Mpuuga buli gy'agenda yonna asangayo Kyagulanyi, wabula kimulemye okutegeera. Era awantu awo nabuulirawo ko wano olulala, kwolwo Yesu lwayita mu kisenge najja, Thomas teyaliiwo. Thomas yagamba bino ebintu nandibanga natomera, kanzireyo ngende nnoonye egundi. Omuntu anoonye kyanaalya kubanga kirabika twatomera. Yagenda okudda banne ne bamugamba osubiddwa ggwe, tubadde tuli wano ng'omuyigirizwa guse. Thomas n'abagamba kiki? Omuyigirizwa azze abadde wano. N'abagamba naye mmwe lwaki temwisonyiwa bintu ebyo? Omusajja gwe basenga mulaba, kati mugamba azze. Oba mbafunire bamutani sayakatulisi
ababuuliri kugamba abatereza obwongo muyinza azze ajjidde ku kyayiseewa ayise wano mu kisenge Thomas n'agamba bannanga abaana bagwiridde ddala Peetero mugwiridde ddala omusolo gamba nti ayise wano mu kisenge naye era ne bw'abadde agenda ate era ayise mu kisenge awo Thomas n'asaasira banne n'abagamba ye bannange nkimanyi mubadde mumwagala nnyo naye ate muleme kusiwala kutuuka ku ekyo ne bamugamba omusajja azze Katonda n'ayambala yakomawo olwokubiri Thomas yaliwo Thomas yagenda okulaba ng'ekisenge kirabbu ng'omuntu afubutuka Thomas n'agamba leka ndabe n'amuwuliriza nga yega Thomas n'agamba naye bino ebintu byakuloota n'amubuuza yeggwe nti n'amubuuza Thomas lwaki tokkiriza nga tulabyeko lwaki oli n'amugamba ate ekyo tekimala kandabe engalo zo abasajja bakufumita omusumaali nga ndaba kandabe tosobola kubanga owonedde mu nnaku 3 zino ez'emagombe kandabe n'amugamba labayo n'anyigalaga ekyo tekimala bikula embiriiza omusajja yakufumita effumu nga ndaba Yesu n'amugamba Thomas si kwe kudda mu understanding n'amugamba naye kale gw'osoose kulabako okukkiriza naye bamukisa abakkiriza nga tebalabyeko naye mbadde njagalawo kiri ekya Yesu okuyita mu kisenge wulira Mpuuga agambye ekibiina kyava ku mulamwa resources zonna bazimaze bazisaasanya ku kukuba Mpuuga you are missing is a point singa mbadde nasoma mbadde awo nja kwogerawo oluzungu you are missing is a point musajja gwe era bagezaako okukwata ekintu kino nga bakiteeka mu nuupu ebintu ebiriwo si bya nuupu bintu bya ggwanga byandibadde bya nuupu senga wabba ssente ezaali zikuyambako okukola emirimu gya Buganda region eza nuupu awo ezo ensonga zaalibadde za nuupu ssente wazibba mu palamenti ya ggwanga si palamenti ya nuupu ebintu kyova olaba bw'ogenda Busoga obisangayo nga bakuteeze Mpuuga agambye resources zonna bazimaze mu kukola ki ekirala kyendabye ku Mpuuga mu bintu byonna Mpuuga bukyanga ayogera mu interview 3 zino ze yakayogera tannayogerako ku kintu kyakujjako Museveni ye nga lead of opposition nga commissioner wa opposition obwongo bwonna bumalira mu kuzimba pate Mpuuga omulimu omukulu gwe wasayininga gwakujjako Museveni obwongo obumalidde ku Kyagulanyi na pate no pate gireke agambye pate it is a kiosk kind of thing Mpuuga y'omu n'agamba pate ekomawo kwedikwota tesukawo okujjako ne mu bubuga obutonotono obumu awo pate ekomyawo eremeddwe okutambula okugenda mu bantu naye y'omu ye yagoba kunga mu Masaka Mpuuga okolerani olw'okuba ne mu kigambo kya Katonda ngenda kubeera ku Mpuuga gundi nalaba mufaanana mu byawandiikibwa byendeese kansooke ngende ku points zino endala nkomyewo ku Mpuuga awo kubanga mpuliranga zino points endala ngenda zireka nga sizogeddeeko kansooke wano naye era leka nzoogereko naye oba nnindeko naye oba ngende mu maaso kati nkole ki pulira deka ngende mu maaso program ejja kwevuga yokka ejja kutereera ejja kutuuka eterere wulira mumanyi ekintu Museveni kyali mu kutukola Museveni ayagala kwezimbako kisenge kirala ebintu bino ebya Mpuuga Museveni ali mu kwezimbako kisenge kirala addemu atubuleko tuddemu tusigale ku Mpuuga kubanga NUP ekintu kye yakola kwe kubuuka ebisenge byonna ebibadde biprotectinga Museveni ne tumutuukako ye yennyini nti
twakuba simanyi protocol simanyi hayira ke simanyi babiyita batya Museveni nga tumufuna ne waba ali mu kisenge kye nga tumukubira amasimu ne simu no yajijjako yajiva ate Museveni amu yet to find out bwobo ine simu endala ngina kudda mungi gabe weewaawo bwaba ine simu endala gye weekwatira ngina kudda mungi gabe naye omusawo yagamba ave ku simu kuba yali egenda muttisa pressure ne bagimujjako kati ayina zino ez'abagundi zino ez'abayambi beffe tetwagala kukubira muyambi wo twagala gye weekwatira mu ngalo ddamu ogifune njigabe njiwa abantu wulira Museveni ayagala kwezimbako ekisenge ekirala kubanga SF si twagiyitako simanyi protocol simanyi ayirake simanyi bikino tubiyitako eyo simanyi advanced team ebyo balina bwe babiyita nze sibimanyi mmwe mubitegedde ekanisa ekereziya obwakabaka bonna zalire yazize yali yetaddeko ne tumukimayo ne tumuleta mu ataka zaffe kye twakola Museveni okumubwebwena ne tumubwebwena bulere waliwo olumu empologoma yagenda negwa mu mbiza z'embogo buffalo zagenda ne ze positioning nga zalinga mukaaga emu negisimbamu ejjembe negikasukira eri neri negibaka negikasukira eno ne balioka bazunze empologoma okugiteeka wansi nga nfu okugitanga nfu ngona nakasukira ono nono twagabanagabana Museveni twagenda okuddamu omulaba ennaku zalinga ziizo agenda mu tureke nga yenna ali bwati atambulira ku mugoye nga konna kaweddewo kati Museveni ayagala kwezimbako leeya endala tudde ku ayina abantu baleese babijirwa abantu abanuupu kati ate be bakuba nuupu ndabyeko akantu kabijirwa nga bijirwa akola ki babwanika bwe bayimirira basooka kwongera kwebulandinga nga abanuupu bayambadde n'obukofiira ne batandika okwogera nga bakuba nuupu kati obwongo tubuteeke ku babijirwa tubuteeke ku bampuuga gurupu yeeyo ndabyeko bijirwa mbuna predikitinga 226 bijirwa ntwala omukisa guno okukugamba tewaliyo 226 byonna byopredikitinze bifu mbusimanyi kakati era munnange kati predikitinga 226 era tugenda bera bwe tuti Jeno Museveni agenda kuyiwa amagye buli kanyomero konna era ffe tujje nga tetulina na points ze tuwanti oba kino wabula ngera tugamba kimu agende era tuwangula atulye bijirwa nga yabyogera bwatyo tomuyita musiru bijirwa tomuyita musiru ayina ensonga lwaki abyogera bwatyo kati bijirwa nange ntwala omukisa guno okukugamba tewaliyo 226 tewaliyo 226 tuli wano opredictinze ebibyo nange ne predicting ebyange tewaliyo 226 tekawo abiri kati Museveni addamu okwezimbako ekisenge ekirala tuve ku Museveni tudde ku bijirwa Mpuuga bwanika baali tudde ku abo bakulimba ffe tuli ku Museveni Mpuuga genda owulire gundi za gundi ezo 3 obwongo bwa Mpuuga bwonna buli mu kutereza opposition bafune opposition evuganya obuvuganya government kubanga bagufuula mulimu opposition mulimu gwabwe omutongole era yagala opposition ng'ekeredde nga terina gundi yonna bo bongere kuvuganya buvuganya ebyo bitoko byammwe ebyo ebya reforms era byogeddeko leero kati reforms mwagenda wayingira parliament 211
ebyo bitooke ebyo bya reforms byaliwo mwakola reforms ki n'okabera mu 2016 ngera muri mu reforms wakola ki 2021 ne mugamba reforms nga temuzikolanga nolwayo tudde mu reforms no tuli mu kujjako Museveni ate ffe tuli ku mission 2021 eya Museveni mission 81 yagimaliza mu 86 mission 81 yagimaliriza mu 86 lwe yagguka ntwala omukisa guno bategeeza I repeat tewaliyo kalu bwe wali bayo akalulu 2026 sirida ku internet weewaawo mukitereke bwe wali bayo akalulu Museveni kategese nga Museveni ku ballot kwali nomo as usual lwendikoma sirida ku internet mbabulidde kuba ndiba sikyalina kyembagamba I repeat bwe wali bawo akalulu 2026 nga Museveni akategese nga wali weewaawo sirida ku internet ago ge gali bamagenda gange sirida kuba ndiba sina kyembagamba nze sijja kukola nga Mpuuga ndiba sina kyembagamba sirida ku internet ekyo kyenjogedde nkyogedde 11 ogwokuna 2024 bwe wabaayo akalulu weewaawo sirida ku internet kansooke ngende eno eyo nja kuddayo oluvannyuma bugo ofaananye gundi taseseka bwejere kansooke mpitireko wano ku bbalamu ngende mu kigambo kya Katonda ate nga ndi ku gurupu eneera His Excellency yayogedde bulungi olunaku lw'eggulo omanye Museveni oyo akola ebintu Museveni amala okukola ekintu ulira statement zino njagala ulira statement zino senga statement zino omuntu mulala ye yali azoogedde owa Nuupu senga kiki ekiriwo naye byonna babiteeka ku mutabani w'omugenzi George William Senta muwulira I do not support persecution or discrimination of homosexuals as our society has always done. We never discriminated them. We never marginalized them or discriminated against them. But Mr. President, this question I have told you, homosexuality is not criminal. If it is personal, you are not discriminated, you are not persecuted. But I do not support persecution or discrimination. Wabiwulidde ebyo eyo ye standi ya Museveni gy'alina. His Excellency eyiye yakola ne statement n'agamba oba kuba bubazi tubakuba obubazi naye n'olwaliro ekyo kya Museveni tebakyogerako bakikwata tebasoona kukyogerako yali ali mu katuwati munnamawulire amubuuza atya Africa ate ewaka okumuwulira n'alyoka ne yeefuula ananaagira ate abyogera ate tabyogera naye ebyo tewaliiwo abyogera bongera bitusibako. His Excellency eggulo yayogedde n'agamba bw'ati bwe kibanga mugamba nti nno balamu yagambye mbu Nuupu abali mu makomera ebakozesa nga bizinensi eyo bizinensi ya Nuupu nagamba then mubate bizinensi egwe kati njagala tudde kugamba tulowoozeeko ng'abantu kale abawansi abataasoma kuba tekisaana mu gundi Kyagulanyi yakulira amakomera okukwata abaana nga gavumenti yebakutte n'ebasiba buli mwezi ewa Kyagulanyi ssente ez'okuba nga abaana bali mu kkomera
kati bizinensi ye etya kuki era babakwatira ki Balamu najja nakugamba mumpe listi y'abaana abo nze mbajjeyo mbu tebagiina nga Museveni yatusomeranga amanya listi Museveni ze yasoma teyasigazaako kopi bali luddawo Museveni asooka atebe yasoma enanga yatugamba genda ku polisi ekuwa olukalala lwabo be bakwata enanga yagamba nze mbalina wabula ba Museveni balowooza tukyali eri mu kinaana gye yattanga abantu n'abagamba amini Musanvu yattanga abantu n'agamba obote bannayuganda ab'ebiseera ebyo ne babikkiriza kati twagala Balamu atunnyonnyole edda baatugambanga waliwo bakusetingiranga ekibuuzo ne bagamba elaborate discuss explain now Balamu explain more about that abaana abo bafuuka batya bizinensi ya Nuupu Kyagulanyi abafunamu atya buli lwe mubasiba mu musasula kubanga amakomera gammwe senga yabadde alina amakomera tu waliwo abaana abajja ne babawaabirira n'okubawaabira omwana mwesigwa yayogera wendi bwe nti nga ndaba n'agamba Kyagulanyi ye yanjo kya paasi lwaki Kyagulanyi temwamukwata His Excellency Kyagulanyi Waiswa Mufumbiro Lewisi Rubongoya Honorable Ssenyonyi basiba bambala bereti ezo lwaki temubakwata ze mwakwatira abaana abali mu kkomera lwaki temubakwata n'enkofiira za UPDF ne mubasiba naye mwe mulowooza tuli basiru Balamu Prime Minister Nabbanja yagamba alina John Bosco Kibalama sooka okole ku kyokuta John Bosco Kibalama oba okumuleetako mu kooti alabikeko obulabisi mu kooti gende wa Onyango akuwe damulira John Bosco owe wa Kiseka wakira alabikeko mu kooti omulundi ogusooka tukakase nti nno zze kukola ne bali 18 eyo byoba osookako bannayuganda nabagamba era nkiddamu temugeza ne mukkiriza okusaba oyo Museveni atukola ebintu nga biina spiritual meaning Museveni ayinza okukola egyo emikolo gyegyo egy'okusamira egy'omwoyo nga lwe tulifukamira ku mavivi okumusaba abaana abo nga tuli batusala endalinze Uganda buli kimu tulikisaba ye njagalo ze mabega katambika buli kintu kyonna tuzze tubagamba ebintu ebimu Museveni abikola nga biina spiritual implication nga biina spiritual impactation nga bwe tubikola tuba tuyingidde mu ndagaano ye y'omwoyo abaana Museveni ayinza okubakolerako ekintu n'agamba bwe balifukamira ne bajja ne banneetondera mbata abaana bano baliba bampadde Uganda yonna buli kimu bali kinona wange ebbanga lyonna nakugamba Museveni ali mu kukola emikolo egy'okutwala obuyinza okubuleka mu lunyiririrwe omwana asikire omwana w'omwana ojjukira Museveni bwe yabanjulira kazzukulu ke olowooza kyali kyakusaga okukwanjulira akaakaana mbuno nga kakubasama alwana n'ekintu buli musawo ogwaleeta amugamba abo wali osaba obuyinza tewabusaba kubusikiza mutabani wo kati Museveni alwana kulaba nga abusikiza ayinza otukola ekintu nga kya mwoyo nga okwola obuyinza bwe tuliba tubuwaddeyo wa Museveni nga buli kimu kiriba kize mu ngalo ze nga akawuza akakutaako kolaba ketusika omuguwa bate tobata ote sibata mujja munetondere nga kaina kye kakutte ekyamaanyi nga edda ewaffe ku nnyanja wabangayo emizannyo gy'abavubi emizannyo gy'abavubi gitera kuba gundi gyabanga gyakusika muguwa bafuna abasajja abavubi balina ebifuba binene bwe biti
ne bakola omuguwa nga muwanvu bali ne badde eri bano ne badde eno ne basala akagundi wakati ne mutandika osika omuguwa asika najja kuyisa wali mu makati n'akuleeta eno y'abawangudde mumanyi ki oba obulamu bw'eggwanga n'obuyinza bw'eggwanga busigadde kwaba abaana abasibe nga tusika muguwa nga senga Museveni tumuleeta eno n'abasesema abeera awedde naye bw'atutwala eri ne tufukamira lwaki balwana nnyo tubeetondere ng'amakooti weegali abaana weebali tewali kibuze obujulizi babulina lwaki tebabawozesa kiki ekiremye baatugamba mbuguti olubuto lwalinga lumuluma nga buli lwajja mu kkooti abeera akuba empiiyi nga atuulamu katono n'agenda mu ttooyi n'atuulamu katono n'agenda mu ttooyi ne batuleetanayo omulamuzi omutonotono atalina purobulemu ya mpiiyi omanyi oyo omusajja guti ali ebinyebwa eby'empogola n'ali amagi n'ali ebikajjo n'anywa omwenge bwakata n'agenda anywa ku malwa kati nga buli waatuula akuba empiiyi ne bamuggyako ne batuleetera Mugabe lwaki tebawozesa abayeekera abo ne babasalira omwana ne bagamba mutusalire tukole obusibe batubuulire kiki ekibaganya okuwuliriza lwaki tebawoza ekyo kyebaba basooka otugamba tewaliwo balamuzi tewaliwo kooti lwaki tebawoza wabula nga bamaze okubanyigiriza bwe batyo bongera kutulaganga era ensobi bweri ku nuupu senga mubadde mutugamba nuupu yagaana okuleeta balooya buli lwe tujja mu kooti balooya b'abawawaabirwa tebaliiwo eyo yali badde nuupu oyo yali badde Kyagulanyi okubanga tebalina balooya kati njagala ani bala mwasooka atubuulire kiki ekiganya okuwuliriza emisango gyabwe emyaka 10 myaka okuva 22 23 Damulira bamukwata 2019 gundi Kibalama talabikangako mu kooti wadde n'omulundi ogumu bwe guti awo Kyagulanyi ayingiriramu wa omusajja yali Busoga bamuyitani si Peter Walubiro nabuki eyagera olugero lw'omusajja simanyi omuwandiisi w'obutabo yani eyagamba nti dikiteeta waliwo omusajja omu simanyi yakongola enkoko n'agikongolako ebiwawaatiro gundi ebyoya byonna nejja omusaayi n'erumwa nnyo n'erumwa n'agikongola n'erumwa bwe yamala n'agita n'agisuula eri n'amala n'agisuulira empeke z'akasooli bwati n'endala n'azikwata mu ngalo n'ekomawo n'ejjanga eri ezo empeke z'akasooli n'ejja ne mu ngalo n'ekomawo n'agikwata kuba yalina empeke z'akasooli omusajja eyo yali jjo mu kakiiko ke baateekawo ak'enjawulo akatunulira ensonga z'ababeesigye ne gundi ne Amuriati omusajja oyo omusogenya agamba Museveni ayida kuba maana abamaane mukyolye kati Museveni byayagala okutukola amaze okutukunyuula ffenna kati ayagala tukomewo nga tulya kasooli Jjajja Odongo yasoma enkalala z'abaana be balina genda Jjajja Odongo akuwa enkalala ezo genda Museveni akuwa enkalala ze yali asoma mu COVID gende wa Nabbanja akubuulire wa we yasibira John Bosco Kibalama gende wa Onyango akubuulire we yateeka Ddamulira osookere ku abo ebisigadde tubirabe tujja nabo ebirala ebiddako nziramu ab'eŋŋanda z'abantu abo Nabwiiso Dr. Nabwiiso very good yoyo
bannayuganda temukkiriza okubendinga okusaba Museveni ekintu kyonna. Twatike ne Museveni mpaka omulwana awangula munne. Museveni bino byatunyigiriza. Nkugambye endagaano gye yakola, endagaano Majambere gundi ani Kabaka w'e Rwanda bamuyitani ye Majambere bikoze bitya gye yakola ne Ssekabaka Muteesa. Museveni yagirinewinga 13 years ago, 15 years ago, 13 years ago yagirinewinga ng'awasa Nantala. Omusawo yamugamba funa omuntu yenna nga muganda ng'ayina erinnya mu butonde bwe nga litegeeza binding. Gwoba okolerako omukolo ogw'okubinding endagaano eyo Kigeri. Museveni takola kintu nga tekiriiko. Kyova olaba buli muntu yenna ajja nga w'amaanyi gwe bawanambu w'amaanyi Museveni kasita amuwa emmotoka. Ulira omusajja kityo oluwalira yali e Namirembe awo nga Namirembe tava mu mawulire. Ne baleeta Moses Banja. Osobola gamba nti Namirembe kati waliwo kiraabu. Moses Banja okuva ku kumutikira siddangayo mmulaba. Museveni takuwa gumotoka nga talina nsonga. Buli kasita okwata ekintu kya Museveni obeera owedde. Kasita okwata ekintu kya Museveni kyakuwa obeera owedde. Kyova olaba making sure oluba okulonda ababaka ba parliament abasoosa wa Kyankwanzi buli omu n'amuwente. Aba opposition abiyise eno kasita okwata ekintu kya Museveni obeera owedde. Kubanga kibeerako amaanyi, kibeerako endagaano. Museveni takola kintu kitaliiko spiritual meaning. Buli kintu akijja mu nsi ya Mwoyo okukiteeka wano mu buliwo. Kati pastor kyogamba sitaani alina amaanyi. Wano sitaani gyali. Wotegerera amaanyi ga sitaani n'amaanyi ga Katonda. Kuba Bayibuli egamba nti eby'omu nsi bibayigiriza eby'omu ggulu. Amaanyi ga sitaani gakola bwe gati wano mu bulamu obw'ensi bwe tusobola okulabako. Oli recommended okukola ssente entuufu n'okola n'amaanyi go n'ogaggawala. Naye okimanyi nti bw'okozesa bizinensi y'ebicupuli osobola okukozesa ebicupuli n'ogula ekintu ekituufu. Senga oli abeera akutte ekicupuli atunda bw'aba tamanyi kicupuli, okimanyi nti ogula sukaali n'omutwala eka ne mumunywa nga sukaali gw'oguze mu ssente entuufu. Ono abeera alina ekicupuli aba akimanyi nti kicupuli, naye gwe kasita tokimanya nti kicupuli kikugulako ettaka. Museveni bwe yali atuuka juzi mu kalulu yakubisa ssente nga zirina serial number y'emu. N'azitambuza ne zigula ebintu mu kibuga, ne zigula ebintu mu Uganda, ne zitambula nga buli omu alina ekizike naye nga serial number ze zimu. Ebyo biba bicupuli. Katonda ye ssente entuufu, setaani kye kicupuli. Naye bw'obeera omusiru ekicupuli kikugulako ekintu ne tikitwala. Balamu ndowooza nkumaze. Kati Balamu ky'oba okola kiri ekintu kimu, bizinensi ya Kyagulanyi mugisuule. Mwe muta abaana, mugende mu kooti muta abaana, muntu yonna gye munaabataamu. Tulabe obanga Kyagulanyi anaagwa. Era otunnyonnyola bizinensi ye etya. Bwe musigaza abo abaana buli mwezi mumusasula.
ngenze mu kigambo kya Katonda nga ndi mu bintu biri. Ngenze mu kigambo kya Katonda nga ndimu njagala kwogera ku bantu bano ba Mpuuga ekintu kye baagala okuzimba mu NUP oba ekintu kye baagala okuzimba mu Uganda kuba NUP kitegeeza Uganda. NUP ne bwolaba Mpuuga ali mu kuginafuyo gifuula kiyosiki. Kati Mpuuga omusajja yasoma ziddiguli lwaki olwanirira okubeera omumyuka w'omukulu wa kiyosiki ku mwembi ani musiru? Kubanga ogambye ye Kyagulanyi yatuuka Nupu ne bwegwa ye yatuuka akoze history biwedde gwe yali alengera ewala gwalina gyalaga ewala gwe weegatta ku Kyagulanyi atalina gyalengera oba Kyagulanyi yeyeegatta ku gwe igwe alina gyalengera lengeremu ne bannayo mwe muwafaananira Taasisi Kabwejere. Kubanga bwogamba mbu ye yali talina gyalaga era akomye ahitinze ekisenge akomye awo tamanyi biddako ate nga gwe wamwegattako gwe yali amanyi gyalaga. Olina ki tutandikire waggwe otandikira ku ki bw'aba akugobye lwaki olemera mu kiyosiki? NUP yanjawulo ku bibiina byonna. NUP eri mu mitima twagisembera twagirya ng'omusaayi twaginywa ng'omusaayi gwa Kristo ne tugirya ng'omugaati gw'omubiri gwa Kristo eri munda muffe. NUP eri munda muffe tetukyalina tokisobola jjejjamu. Omanyi bajje no mu government omanyi bajje n'abakiikirira amagye awo nti mu nzikiza yonna bawagira Nuupu. Okimanyi nti bonna nina ennamba zaabwe bonna bakiikirira amagye. Okimanyi nti nonjogera nabo. Omanyi ababaka ba NRM abawagira NUP. Okimanyi ababaka ba NRM abaweranga 7 bankubira essimu nga baŋŋamba juzi nga tukyusa lead of opposition nga waliwo okukyusa lead of opposition ne baŋŋamba tubeegayidde mugambe His Excellency Kyagulanyi atuyambe tazza Mpuuga wano bwazza Mpuuga opposition eweddewo. Ekyo nkyogedde nno leero. Aba NRM ne bagamba mutuyambe Mpuuga bwaddamu n'addako ttaamu ey'okubiri mugenda kuba palamenti mugisse nga ba opposition weewaawo. Binjogera ku mbimanyi ebintu ebimu tusirikira bisirikire. Omanyi ababaka ba NRM abampa information eyo eya Supiika okubba ssente za palamenti ng'aziyisa mu mannya g'abantu abalala nze nasooka okibreakinga. Nemba nnyonnyola abaana b'Olanya nemba nnyonnyola abaana baawa. Omanye yakimpa. Omanye ababaka ba NRM ababimanya ababituwa ne batugamba mutuyambe mutaase eggwanga lino ffe rules of procedure zitukwata bajja tutemula. Naye ye mukimanyi nti mu Uganda muli mu ddumba ye. Mumanyi nti mu Uganda muli mu ddumba ye ne simanyi Amanda Traore Wamali. Naye mumanyi ekiri e Uganda kakati ntwala omukisa guno bagamba tewaliyo kalulu 226 nga ddumba ye temunnaba mulaba weewaawo. Mugenda kulaba ku ddumba ye teekawo 2. Mulowooza ddumba ye talina ba OBs be yasoma nabo mu Uganda. Bye babona ti nibyo bagamba. Bwe wabaayo okulonda 2026 sidda ku internet weewaawo. Webale nnyo Mukama Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo nkabaza olunaku lwaleero Mukama tuzze wano n'okufuna ekigambo kyo Mukama nkukoowoloke osomesa oyigize batabani bonna bawalabo Mukama. Ganya ebigambo byonna ebiri ku lulimi lwo biyite ku lulimi lwange bigende eri abatukuvu bo mu linnya lya Yesu. Nange oluvannyuma lw'okubuulira abalala ati nange nneme okuba atasaanira. In Jesus' name. Amen. Muwulire.
video y'olwaleero egamba bweti obunafu bwabwe oba okutya kwabwe gemaanyi gaffe okuwangula Museveni oyo okujjawo ekintu ekyo kye yasimbaawo ne bwe tutaba bangi nnyo naye kasita tubeera nga tumaliridde ne bwe tuba batono tusobola okukijjawo. Wano tuli ku mazima tu Katonda ali ku saidi yaffe. Abangi ne bwe banaabanga bo batidde okutya kwabwe ge gabagabeera amaanyi gaffe, obunafu bwabwe ge gabagabe bwe buba bubeera obuvumu bwaffe tujja kumalako. Kyetaagisa bategedde, kyetaagisa bamaliridde, ne bwe tutaba bangi nnyo tusigala tuli bangi. Ekisaba kino nakibuuliramuko olumu naye olwaliro kyetaagisa okujja. Museveni ayagala tukola ebintu ebyali mu baana ba Isirayiri nga bali mu ddungu. Abaana ba Isirayiri baatuuka mu ddungu nga bali ku mugguukiriro gw'okutuuka mu nsi ensuubize, nga bali ku mugguukiriro batuuka, kubanga okumanya baali batuuse mu Numbers chapter 13 okubala essula 13 nga balina we basiisidde. Mukama n'agamba Musa, londa abaana 12 buli kika londayo omuyivu omu nga Mpuuga. Era Bayibuli ekyogera bulungi nti ne balonda abayivu abagundiivu abaali basinga mu buli kika ne balondamu omu, ne basindika abantu 12 buli kika nga kikiikiriddwa omugezi nga Mpuuga. Ne babagamba mugende mukette ensi, ne bagenda ne batalaaga ensi okumala ennaku 40 nga bonna tebali wamu nti batambulira mu kirindi nedda. Oba balina amasimu nga bali ku WhatsApp group, buli omu yagenda n'aketta kike, ne baddamu ne basisinkana mu kukomawo, ne bakomawo successfully nga bali abasajja tebabakutte, tebabalabye, tewaliwo gwe bakwatiddeyo, tewaliwo gwe battiddeyo, ne baddamu ne bakuŋŋaana ku lunaku olusembayo, ne basisinkana ne bafuluma ensi successfully nga bali tebabalabye. Ne bajja ne bakomawo mu kampu nga baleese ne ku bibala by'ensi eri nga bagibaddemu ennaku 40 nga buli muntu akiikiridde ekika kye. Ne bakomawo, bwe bakomawo okukola ripooti buli omu kyalabye, kuba buli omu yagenda wuwe. Bannange bw'osoma ku ripooti ya Biigirwa gye yaleeta, Biigirwa yaleetanga ekintu akimanyi n'amaliriza nga bamazeemu amaanyi. Abasajja bagenda kuyiwa emmundu era tewali kye tugenda kukola nga bannange Bible and politics. Mukama weebale kulwa Bible. Mpuuga n'aleeta ripooti n'agamba kituufu bannange ebintu byendabye byombirabye, eri waliyo n'obukadde 5 babikuweerawo nga wakatuuka n'obisayininga nga bakwebaza gratuity y'omulya nga tonnaba kutuuka. Naye tusooke tuzimbe ekibiina, tumale okufuna amaanyi. We have to focus on party structure. We have to build the party of the strong, the structure, the foundation of the party. Ng'otuuseyo n'olya ne ku kirimba n'olya n'ebitaano. Naye Mpuuga oli musajja. Buli muntu yazza ripooti nga bonna ne bannyonnyola, abamu bagamba ffe gye tubadde tulabye mayinja. Bannange eri ensi erina amayinja ag'omuwendo, muli ebiyinja ffe twayise mu nsozi naye amayinja g'eri bugagga bwereere. Era bw'obutunuulira bw'oti wali bannange ate ggwe nti ebisaalu by'eri binyirira wali omuddo gw'ente. Era bannange eri ensi nnungi sigirabanga. Ate ono bannange ndabye ebibuga ebinene biriko n'ebikomera abasajja bazimba, balina abakuumi banene basajja bawanvu bwe bati. Buli omu naawe akyalabye. Kati ne tugenda kuze bayita simanyi findings, simanyi bikimwe mu bimanyi. Submission. Omu yagamba nze eri gye mbadde.
nze mbadde mu bikoko mu nnimiro naye bannange ennimiro zeeri zibala ate balabika tebafuuyira kuba sisanzeeko pipa mu nnimiro sisanzeemu kintu kyonna kugamba osimba busimbi tewaliiwo kintu kyonna ebintu byabwe biri oganiki era tubaleeteddeko ne ku nkoma mawanga tubaleeteddeko ku miyembe sizoni ya miyembe tubaleetedde ku bintu biibino tubaleetedde ku bukwanso Isayi ne byako negamba maama akakwanso kalimu sukaali kali kiki kati no tugende tulumbe muganda wange bijirwa n'alyoka akola findings mulowooza tunaatuukayo fe batalina manifesto abasajja bayiwa emmundu naye mwe musaga mulowooza bintu byangu kugenda bugenzi kutuuka bwoti wogire bwoti wali abasajja omu mu findings yagamba bwati mwe ntunuulidde abasajja bali naye nga bwe mbayimiriramu bwe nti nga nze nninga akaacaaka ffe tulinga obusolosozi omusajja ayinza okulinnya obulinnya bwati n'obulira mu kigere bwoti nakutanga alinnya eggongolo tukole tutya tuddeyo gye twava kati luno olutalo lwali terukyali lwakulwanisa bali ababagana okuyingira lwali lwa munda Mpuuga yalemesa promised land kati bijirwa ebirowoozo byabijirwa owaffe kati byebitandise otukwata okutusiba obwongo olaba munange nebijirwa yayogedde simanyi geno 004 simanyi 5 munange ate oba olaba nebijirwa yayogedde ate oba munange olaba n'Empuuga munange ate kati munnaye tusooke twetereeze abantu 10 bona ne bagamba tuddeyo gye twava essaawa zino ani gw'okyazza mu busibe bwa Museveni obwa 2019 ani gw'okyazza mumanyi sitepu zetutudde mumanyi ebikoligo bye tukutudde mukimanyi nti ennyanja emyufu yo twamala dde ogisala kati tugenda kuddamu kugisala tutya nga tuddayo emabega tudde emabega tuddemu tuyite mu nnyanja emyufu nga tuddayo eri tekikyasoboka tuyitewo okudda emisiri ani gwe muzza emisiri Mpuuga agambye ne ba MP batyo kola bye balina okukola olw'abaguunizi bali batulowoozezaako bwe batyo kola ebikolobero because of you eyo ennyanja mumanyi omutango gwe tugisasulidde okubanga basooka kutulowoozaako ani gwe muzzaayo emabega kati Mukama yeebazibwa olw'abantu aba Yoswa ne Kolebu ne bakola minority report obwali obunafu bw'abali ne gabeera amaanyi ga Isirayiri ntwala omukisa guno okukugamba Isirayiri yayingira promised land vidiyo tewedde ulire ekyawandiikibwa ekyo katumale okukisoma kasooka ensomewo nawe weegayiriza toresipondinga olwakwegayirira munange gulawo watogulawo lekayo Mukama n'agamba Musa nti tuma abantu bakette ensi ya Kanani gyempa abaana ba Isirayiri munajja omuntu ku buli kika kyaba kitaawe ne mumutuma buli muntu omukulu mu bo awo Musa n'abatuma ng'ayima mu ddungu lya Palani ng'ekiragiro kya Mukama bwe kyali bonna abasajja abaali emitwe gy'abaana ba Isirayiri n'amannya ga awo wuliddewo tuma omuntu omukulu mu bo tuma Mpuuga eyasoma sebo Mpuuga akyogedde mbuno eba Mpuuga olowooza oba okusoma bakulya muno tumuwalana lwakusoma bwegegano ku
ku kika kya Lewubeeni Semuwa mutabani wa Zakula, ku kika kya Simyoni Safati mutabani wa Kooli, ku kika kya Yuda Kalebu mutabani wa Yefune, ku kika kya Isakaali Igali mutabani wa Yusufu, ku kika kya Efulayimu Koseya mutabani wa Nuuni, ku kika kya Benyamini Paluti mutabani wa Laafu, ku kika kya Zebuloni Gadiyeri mutabani wa Soodi, ku kika kya Yusufu kye kika kya Manase Gaadi mutabani wa Susi, ku kika kya Ddaani Amiyeri mutabani wa Gemali, ku kika kya Aseri Sesula mutabani wa Mikayiri, ku kika kya Nafutaali Nakabi mutabani wa Vofesi, ku kika kya Gaadi Geweri mutabani wa Maki. Ago ge mannya g'abantu Musa be yatuma okuketta ensi. Musa n'atuuma Koseya mutabani wa Nuuni Yoswa. Musa n'abatuma okuketta ensi ya Kanani, n'abagamba nti mwambukire mu kkubo lino ery'obukiika obwa ddyo, mulinnye ku nsozi mulengere ensi bw'eri, n'abantu abagituulamu obanga b'amaanyi obanga banafu, obanga batono obanga bangi, era ensi bw'eri gye batuulamu obanga nnungi obanga mbi, n'ebibuga bwe biri bye batuulamu obanga nsiisira obanga mu bigo, era ensi bw'eri obanga njimu obanga nkalu, obanga mulimu emiti obanga temuli, era mugume omwoyo mulete ku bibala byamu. Era ebiro byali biro bya zabbibu ezisooka okwengera. Awo ne bambuka. Owulidde ebitundu bye baabatuma ne bye baabatuma okuketta. Abantu 12 ne babatuma okugenda okuketta ne be balina okuketta. Kati wulira baba no bayambuse. Ne baketta ensi okuva ku ddungu lya Zini okutuuka e Lekobu okutuusa w'oyingirira e Kamasi. Ne bambukira obukiiko obwa ddyo ne batuuka e Kebbulooni, era Akimaani, Sesayi ne Talumaayi abaana ba Anaki baali bali eyo. Era Kebbulooni kyali kyakamaze emyaka 7 okuzimbibwa, ne balyoka bazimba Zowani ekiri mu Misiri. Ne batuuka mu kiwonvu e Esukoli ne batemayo ettabi eryaliko ekirimba kimu ekya. Awo Bayibuli yali ekuwa ebyokulabirako oba ebyokujjuukirirako nga bw'onoogamba nti nno, nga bw'onojjuka n'ogamba nti lwe nazaala omwana nti lwe nazaala Ebeni namuzaaliramu lokodawuni wa COVID. Ng'olina kyojjuukirirako nti bino byaliwo lwe baazimba ekibuga bwekiti nga n'ekyemisiri bwekiti nga bakakizimba, bye biseera ebyalimu kino. Bayibuli awo kye yali gezaako kubanga eri ewa information ng'eri accurate. Bibu ne bakisitulira ku musituliro abantu 2, era baleeta ne ku makomamawanga ne ku ttiini. Ekifo ekyo ne kiyitibwa ekiwonvu Esukoli olw'ekirimba abaana ba Isirayiri kye baatemayo. Awo ne bakomawo nga bamaze okuketta ensi ennaku 4 nga ziyiseewo. Ne batuuka ne bajja eri Musa n'eri Alooni n'eri ekibiina kyonna eky'abaana ba Isirayiri mu ddungu lya Palani e Kadesi. Ne babaddiza ebigambo bo n'ekibiina kyonna ne babalaga ebibala by'ensi. Ne bamubuulira ne bagamba nti twatuuka mu nsi gye watutuma, era amazima ekulukuta n'amata n'omubisi gw'enjuki, era bino by'ebibala byayo. Naye abantu abatuula mu nsi b'amaanyi n'ebibuga biriko enkomera binene nnyo, era nate twalabayo abaana ba Anaki. Amaleki atuula mu nsi ey'obukiiko obwa ddyo, n'Omukiiti n'Omuyebusi n'Omwamoli batuula ku nsozi, n'Omukanani atuula kumpi n'ennyanja era ku lubalama lwa Yoludaani. Kalebu n'asirisa abantu mu maaso ga Musa n'agamba nti twambuke mangu ago tugirye, kubanga tuyinziza ddala okugiwangula. Naye abantu abaayambukira awamu naye ne bagamba nti tetuyinza kwambuka ku bantu abo kubanga batukiza amaanyi. Ne baleeta ebigambo ebibi eby'ensi gye baali bakesse eri abaana ba Isirayiri nga boogera nti ensi gye twayitamu okugiketta nsi eriira ddala abagituulamu. Owulira statement eyo? Omwana mu findings yabagamba eri ensi
eriira ddala n'abantu abagituulamu. Tetusobola na kugenda kuba abasajja abawanvu banene. N'abantu bonna be twalaba omwo basajja bawanvu nnyo. Era twalabayo banefiri, abaana ba Anaki abaava ku banefiri. Naffe ne tuba mu maaso gaffe ng'obwakyaka. Owulidde ebigambo, owulidde ripooti y'abijirwa. Eri ensi eriira ddala n'abantu abagituulamu, ensi n'ebwebwe n'omuntu ng'omulaba bw'oti. Ensi eri bw'eba eri abantu baayo, bw'obanga omazeyo ennaku 40 n'okomawo, nga mwe 12 mugenze ne mutuuka. Lwaki mu guruupu ennene ey'awamu mutulemesa okugendayo tutuukeyo nga mwe 12 mugenzeyo ne mukomawo? Okutubuulira ensi bw'efaanana. Bonna bakola findings nga buli omukyala byo kirungi. Nga ab'ebisaalu bagamba ebisaalu birungi, ab'amayinja malungi, abaaki bonna balungi, ne bafuna n'obudde ennaku 40 banoonyereza, baali balungi mu kunoonyereza. Ne bamanya bali abantu beekutulamu, waliwo abatembeeyi, waliwo abali ku nsozi, abagundi be batembeya, abagundi be bakola ku security, abagundi be bazimba ku nnyanja, abagundi be bakola bwe bati. Findings zonna ne bazigira, gundi report yonna ne bagimaliriza, naye bannange recommendation ze bakola nga zimalamu amaanyi. Ekyokusooka eri ensi eriira ddala abantu baayo abagituulamu. Bayibuli egamba abantu bali ekibiina kiri kyonna ekyali kirinze awo ennaku 40 ekyali kitudde awo, bwe kyawulira ripooti eyo ne bakuba endulu ne bagamba, woowe maama nnyabo, Musa watuleeta okututta ffe n'abaana baffe. Nga bayimiridde ku ripooti y'abijirwa, bayimiridde ku ripooti ya Mpuuga awa amagezi. Tusoke tukole party structure. Njagala ombuulire Mpuuga webale nnyo. Wayingira mu byobufuzi nga tetunnaba nga abamu tukyasoma, ng'abalala tebannakola kimu. N'oyingira mu wazimba structure ki ze wajja nazo, olina structure ki okuva 2011? Wabeera mu byobufuzi okuva 2011 n'ozimba Ssuubi, tuwe structure za Ssuubi ziriwa?